Ekirala tuze kusaba kalulu. Akalulu tukeetaaga nnyo. Era tubasaba buli omu abeere ng'akuŋŋaanyaayo abantu abasukka mu 10 banaatambula nabo ogenda okukuba akalulu. Babeere nga bawa akalulu kyamaani waffe abeere ng'addamu okutukulembera. Nga mukola ekyo mbasaba tubeere n'empisa ennungi ennyo. Bannabuddu mbamanyi bulungi. Era eno mu Buddu empisa gye zaavanga. Ab'e-Buddu nga beeyisa bulungi nnyo. Omuntu wagamba nti va Masaka va Buddu, omanya nti wampisa, tobuuza nti wampisa zifaanana zitya. Obeera okimanyi wampisa nnungi kubanga munnabuddu ava Buddu. Era wano baakozesanga ekigambo ssebo. Ffe eri ababuuka Lwera nga tukozesa taata naye bo bakozesa ssebo okuteekamu abantu ekitiibwa ekya waggulu. N'olwekyo mbakubira omulanga okulonda kujja kuggwa nga 15 naye muliraanaawo tajja kuvaawo. Sengaawo tajja kuvaawo. Tusigaze omukwano, tusigaze oluganda, twagalane. Era muvumenti ebagamba ffenna twagalane ate tukolere wamu.